Kenneth Ayimbisibwe nga mutuuze w'e Namugongo mu zooni A yakwatiddwa olunaku lw'eggulo ku bigambibwa nti aliko kaadi za ATM eza bbanka ez'enjawulo zabbye ku bantu. Poliisi egamba nti waliwo abantu bangi abazze beemulugunya ku nsonga eno. Nafuna kaadi ne pini namba yaayo nengenda nenzigyayo ssente. Ono agambibwa okuba nti abadde atera nnyo okubeera awali ATM ne yeefuula ayamba abalina obuzibu. Mu kubayamba aliko engeri gy'akyangamu kaadi n'akuwa enfu. Mu kuyamba okwo alaba pini namba yo kati kaadi oba efulumye eri ku mashini oba omaze okugyayo ssente yakyusa kaadi ye gy'alina oba gye yabbye walala n'akuwa eyo n'aggyayo eyiyo. Ayimbisibwe bwe bamukwatidde kigambibwa nti aliko kaadi emu gye yakumpanya ng'abadde yakagijjako obukadde 65 ng'eno yagifunira kireka. Nga ssente zino ono omusajja n'atandika okuziggyayo, yagiggyayo mu nnaku 3 mu bitundu bino. Yagenda mu Stanbic machine eri ku Owino A and Owino B, n'agenda mu Aponye, n'agenda ku Kesmet, Takis Makerere, Kibuye, Ndeba, Natete, Namirembe Road, Kampala Road, Nakawa, Ntinda, Kyaliwajala n'ebitundu ebirala. Ono kigambibwa nti aliko engeri gy'abadde asiikirizaamu kamera ne zitamulaba. Poliisi egenda kumuggulako omusango gwa bubbi. Aaron Mukama, NTV ku ssaawa emu.